abalungi be basinga obungi ababi. Abalayi baffe abalungi aba Dream TV, BTV ne Impact FM abatuwuliriza, twesiimye okuba nammwe nate olunaku olwaliro. Amannya nze Nalumaga Sandra era nga ndi muweereza wammwe ku programu abalungi be basinga obungi ababi. Mpeereza ne munnange Akandinda Shanita. Twesiimye okuba nammwe nate olunaku olwaliro tugenda kwogera ku music. Ennyimba ez'enjawulo, music omulungi yatya, music omubi gyali era yaliwa. Tujja kubaako ne examples naye tugenda kwogera ku music omulungi specifically. So mu luzungu, music is a universal human experience that can be found in all cultures. So music ayina ebimukola okukola oluyimba olulungi waliwo bye tugoberera okugeza tuyina lyrics ennungi zikola oluyimba olulungi, tuyina melody, tuyina rhythm, tuyina arrangement ey'oluyimba, tuyina emotional impact, then production quality. Era tugenda kuba tukuwaako kimu nga bwe tukunyonnyola kitegeeza ki, kikola ki, kiyamba kitya. So leero tugenda kwogera ku lyrics. Muganda nga Akandinda twogere ku lyrics mu music, mu good music. Leero tetugenda kwogera ku bad, tugenda kwogera ku good music. Yep. Lyrics bye bigambo ebikola oluyimba. Okay. Bwenandikiyise. Nja kuwa example oba ekyokulabirako tu oluyimba nga Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Like, oluyimba lwennyonnyola lwokka. What inspired the writer? Yava ku ki okuwandika ebigambo ebirungi ebyo? Like, mubaamu ebintu bingi. Kati okola oluyimba olulina lyrics ennungi oba ebigambo ebirungi. There are factors to consider. At times the story. You sit down, what do you want to deliver? Who's your target audience? What's the reason? What's the motivation? Okuwaga okuwandika such a story. Sikumala gayimba oluyimba lw'owuliriza mu butuufu nga naawe tobitegeera. Nga totegedde abadde ategeeza ki. So na bawulala nga doluulira omulundi gumu ofunirawo ekifaananyi ekyo nyinoga, oh, this is really nice. Alinga ayimba ku nze, alinga ayimbira nze. Yeah. Kati omanyi n'okuyimba kwava dda kuviira ddala mu ggulu. Abantu bayimba Mukama ezimu ku nsonga Mukama lwaki yatutonda ndoza kumusinza. Bamalayika basinza, haleluya, hozaana. Abasajja tulabye ennyimba nnyingi abantu zaaze nga bawandiika because he lives I can face tomorrow. So n'oluba lwa love ndoza kiba kisinziira kiggwe ng'omuntu ky'oyagala. Ekisooka omanyi mu definition ya music olina akagamba kalimu human experiences. Zino experiences za njawulo. Ate zituyamba to evoke. Kuchoba oyimbye zirina engeri evokingamu feelings z'abantu, mulimu emotions. So okuyimba oluyimba nga lugenda evokinga feelings z'omuntu oba emotions z'omuntu. Either to feel sad, to feel happy, to feel encouraged, to feel loved. Kwegamba era at the backbone nga omukulu omwami Alex mukulu bwe yatugamba nti nno twetaaga ebintu ebituwaga abantu, betaaga ebintu ebibawaga ebibazaamu amaanyi. So oluyimba lw'oyimbye bigambo ki by'obawadde bireese ki? Bizaamu amaanyi, bisitula, bigulumiza kiki. I feel ndowooza omuyimbi omulungi
or a good songwriter. These are the things you should put into consideration before writing or in the process of writing. What am I saying to the people? What am I delivering? Theme chijoyimba mulimu abayimba maybe ne weba theme yako ya kulongosa oba ya environment oba ya butonde era boino bikiba kibamu nti owaga abantu kulongosa okuma obuyonjo okwekomanga tuli bayonjo kirungi nti abaradde olina okubazaamu amaanyi tunangemira eddagala lyo obagoberera kino byonna nti olaavu nenkwagala. So I think ebyo byonna you have to consider them when you're writing a good song. Kale tugenda kwaniriza omwami Alex Mukulu atwe opinion ye ku good music yamulaba atya yandibadde na biki. Yeah. Abalungi be basinga obungi ababi. Yes, tukwaniriza omwami Alex Mukulu era nga tuli ku music olunaku olwaliro. What is your opinion ku music, good music specifically? Opinion yange ku music omulungi eri bweti nti music omulungi azaamu amaanyi, azaamu essuubi, akusitula, akuweweeza, akukendeeza, okendeeza ebirowoozo. Okukendeera obadde otegedde ki? Musaizi mbadde ndowooza nti nakyo kisoboka, nakyakikola kubanga okiraba ne mu gymnasium lwaki bamukozesa kiraba, so nakyasobola okikola. Good music indirectly, good music oluusi balina ekigambo kino ekigamba nti for the soul. So that's my opinion about good music. Good music is music that anzizaamu amaanyi, akuzaamu amaanyi, omuwuliriza n'akuleetera emirembe. Good music is like you take a decision. Waliwo decision gy'otwala n'owulira emirembe. Ne wabaawo decision gy'otwala n'otawulira ki? Mirembe. So music omulungi akuwuliza ki? Emirembe. Omubi takuwuliza ki? Mirembe. Abaakutuntuza ayagala oyimirire weekyange weekonge anti enaavuga yakutuntuza vibe mu Lunyankole kyeki? Weegendereze nnyo mu Nyankole. Tomala kwogera bigambo mbu vibe eba vibe kyeki? Sooka olinde tukyali ku music kikyatulemye katumala okimala tudde ku ebyo ebibyo bya vibe. Therefore ono music omubi akutuntuza toyinza kwebaka ng'omuwulira. So nga ate omulungi bw'omuwulira oyinza okwebaka. Bw'oba oyagala okumanya music omulungi n'omubi ndowooza simanyi. Kyogamba kati music bwakwebasa aba mulungi bw'atakwebasa aba mubi. Nkitwale bwoti nti music omulungi asobola okukola ki? Okwebasa. Right? Yes sir. Music omubi tasobola kukwebasa. Bw'oba oyagadde okwebaka ng'oyagala uza music. Naddala nga omanyi ku music. Ekikulu nti abantu abasinga tebamanyi music. Ate abantu abasinga ba musicians nga tebamanyi nti ba musicians. Ababeera mu audience eyo wabeerayo abantu bangerizi ba musicians nga tebamanyi nti ba musicians mwe bali bangi naye nga tebazze okulaba. Ekibalese okulaba kuba kiri kibakola ki? Kibalimu mu mwoyo bakyagala. Kakati omulala tulinga ddala musician najja kuwagire, omulala yaba musician by listenership nga bwawulira bwati agaya. So mwabo bonna music omulungi abasalamu wakati bonna n'abagamba ekintu kimu, relax. Kigambe kimu. Bw'oba oyagala kankikole bwe ntyo nti music relaxes someone. Naye oyinza okukozesa eddagala erelaxinga obubi. Tugambe
eddagala eriwonya omutwe n'olikozesa bubi bakugambye kumira bukerenda bubiri gwe nomira 8 music tuyinza omukozesa mirundi tuyinza omukozesa obubi oba obulungi naye nga actually ddala music bwetukkiriza nti ne mu ggulu walibaayo music wali kirala kyemmanyi kiribeerayo therefore bwe kiba nti eggulu bwe bulamu obutaliggwawo obusinga okuba obwa waggulu eri ffe ne Katonda then music omulungi ateekwa okuba naki foundation eyo ekirala kyenyinza okwongerako ki simanyi kankubuzeeko osobola tuyimbiramuko nedda nekibuzo nga tekinnaggwayo otuze kituge sijja kuyimba music ayina elements ez'enjawulo era mu zo tulina lyrics omuntu yandibadde omanye ebigambo ebyo byebintabulanzi ogambye otya nti music tulina ki ayina elements ez'enjawulo owulidde kati element kiki nga tonnaba kugenda ogenze ku lyrics tutabukireeyo sooka omegule kano nti music ayina elements ez'enjawulo kamegula ako kitegeeza kiki music ayina ebimukola ebyenjawulo tulinayo lyrics mu byo lyrics bye bigambo ebibeera mu luyimba omuntu yandibadde akola ki okulaba ng'akola lyrics ennungi ez'oluyimba nze mbabulire obutamala budde ebintu ebyo byonna tojja bitegeera mangu ng'era n'abo abatulaba batajja bikola ki bitegeera mangu ekintu kyekyoga nti omuntu akola atya kijje ne ku music kiteeke mu bulamu bwa bulijjo omuntu okola ekintu eki kimu mu bulamu kiki kunoonya bulamu kuba mulamu kubeerawo kitegeera kwaliwoga nti omuntu akoze eki omuntu alina okumanya ki kyakola ki kyayagala era n'akikola ki n'akinoonya si oluusi olina kukinoonya bunoonya omuntu ayagala okuyimba music omulungi tobuuza nti akola atya kati nedda amakubo gonna weegali singa anoonya bayibuli etugamba nti seek and you shall find anoonye njagala kukola music mulungi omuntu atayagala kukola music mulungi tajja kunoonyereza kintu nekimu ajja kusigala nga ye yewaane nga ye nze gundi nze namba emu namba emu paka ku namba 10 naye ng'omuntu yenna bwe bulamu bwa bulijjo obe musician obe ogenda kuba musumba obe ogenda kuba dokita ekikulu okunoonya okwo tekiri mu bayibuli lwa bwereere kubanga Katonda akimanyi tulina okukola ki okunoonya therefore artist ayagala okukola obulungi onoonya abaartist abalungi oba nedda wano mbadde njogera ku Maddox omuyimbi nayogerako oba nayogerako ku bintu bino nti oli yava eri n'amuyamba omusajja ow'ekisa anyumirwa music bino benjogerako ba musicians abatali muki abatali mu practicing gundi naye nga babeera eri mu audience amuwadde ennyumba yali agenze ng'agendedde ddala kaakati omuntu ng'oyo okumugjayo n'amugjayo nembuuza tinaye lwaki munoonya abantu bamala okusemba olyoka okole ki omusitule omuyambe nimbawo example ndi scholarships tebaziwa muntu asembye mu kibiina bagiwa akuze ki akulembedde omuntu ayagala okukola ekirungi anoonya abakikola obulungi sikyo bwe kyandibadde bwe kiteekwa okuba bw'oba oyagala okukola ekibi onoonya abaagala okukola ekiki n'obeeyongako oli mubbi onoonya babbi banno oli mwenzi onoonya benzi banno oli muyaaye noonya baki oli politician noonya politician ki kakati gwe musician
oyagala okukola oluyimba olulungi kati ekibuuzo kyo kiga nti bamusician bakole batya ansa yeeyo let them seek anoonya abayimba obulungi. Yes, kubanga sikulaba bw'obanga onoonya bijanjaalo ate bw'osanga owakasooli nodduka n'ogenda n'owakasooli ng'ate gweyagala kiki bijanjaalo ojja kulaba abakutte ebijanjaalo gye balaga nawe gyojja okukola ki okulaga. kati bamusicians abo bwe mulaba abo batutawaanya kati teri kye banoonya nti oba banoonya amagezi okuva kuno oba bamenya amagezi akuva kuuli ayimba kyabulidde oluusi Katonda bw'aba akuyambye n'ayimba kyawulire n'atayimba kyatamidde. Okay. Anga bw'ayimba kyatamidde ate ekyo kirala nnyo naye bw'ayimba kyawulidde kale kale. N'olw'ensonga eyo tuleme okukola abantu ekyejo nga tusuubira nti waliwo alina obbayamba basobole okukola omulimu gwe balina okukola. No, oli muyimbi yimba lwaki oyagala tukuyamba okuyimba obulungi gwe kennyini weesookereko weekoleko ki omulimu. Nze nakolanga lyasozi nga ndinze eka bwenti waggulu ku fulaati waggulu wali ku Namirembe Road. Abantu tebalooza n'okulooza nti engodde eddalu naye nga akutte engabo nzeka n'effumu lyange nkola rehearsals gwali muzanyo muzukulu wa Kabangala muzanyo gwe nasookera ddala okuzanya kutte effumu bwe nti waggulu ekiro olaba naawe otiri abengageno muyisa bweffumu okitegeera kati ne ngamba nti emisana kandiveeko kubanga baali bandabye emisana naye nga nija kukolanga ki kiro ne butuuka ekiro n'enzirayo waggulu n'effumu lyange n'engabo asinde kyomusezi ali ku kyalo tomulaba ayina effumu n'engabo konze nti ebyo mbivuddemu nabyo naye nga nnoonya nkola ntya ku ssaawa eyo nali njagala kunoonya okukola ekyenjawulo awulidde nakava mu high school mu kukiwandiise nga vaaka nze njagala okumanya kiki kaakati wano mu theatre nkolamu ki ekyakabi kyo ki kye ŋŋamba nti tulekerawo okulooza nti abantu bano bonna bajja kuyambibwa nga buyambibwa n'ayimba obubi n'awemulwa n'akola biki ffe tumuyambe tukole tutya akola atya kifo nga musonda ensawo nga mutandika nga mugulawo government organization kuyamba aba musicians abatamanyi kye baagala kukola ki oba abatamanyi aba musicians abatamanyi oba bayimba ennyimba mbi oba nnungi awo ng'abantu abagezi abawandiisi ba proposals nga bagiwandiika awo kino proposal yakuyamba abayimbi abatamanyi kuyimba nnyimba oba nnyungi oba mbi tubayambe tubawole beekolemu ki bwe mubawola balunda mbizi ate kubanga tebabangayo tebabangayo egamba maybe you have to take an extra mile nga gwe nosooka neweetereza neweekolamu omulimu nawe neweepushinga nga tonnasaba balala kuyamba. Kikulu sooka omanye kati tuli mu programu eno wano gwe naawe muyinza okuba nga mulaba programu eno ekoma wano ku Dream TV oba ku BTV oba ku Impact FM okusinziira ku ndowoozayo okitegedde ate oyinza okuba nga teweeraba beyond this program nga gwe kati ofuuse kiri kye tuyita arrivalism otuuse oli Masaka ku bigere otuuse kiwedde kakati gwe n'omanya ni kakati kiki kimaze nga bano abava mu kyalo najja e Kampala ng'atuuka e Kampala n'agamba olutalo lwange luwedde mpumudde nawe kati oyinza okuba nga oli wano weerabira wano ogaa nti kentuuse ku Dream TV olutalo olwange lukoze eki waliwo abakiraba bwe bati era waliwo n'abaakirabanga bati nejjukira ti leero kino bw'okikola ng'oyagala kukola kirungi n'enkya kijja kuba kiki ne luli kijja kuba kiki ebyo ebirungi bwe byegatta okusomoka byebikusomosa okudda oluuyi luli lwe tuyita promised land ebirungi ebyo nga bikoze eki byegasse naye kati gwe kikole bubi wano
yati nze mbafaako ki abantu batulaba era bwe tuba tugikola bubi bajja tugobako tugikola bulungi tobyogera ebyo anti kati otandise okulowooza nti okukiraba olidde mwana bamukutya n'omumwa gwa sukaali ku mumwa sinaba muli ate oyo akuli ku mumwa labayo twekembe twagala okukola ekirungi bwe tugamba nti puroguramu abalungi be basinga ki obungi ababi omulungi bwe weekemba n'onoonya kukola bulungi n'onoonya bakozi baki babirungi teri mwe biwayinza kutuwangulira kubanga ababi be batono singa buli muntu ayagala okukola obulungi anoonya balungi banne singa tuli bulungi nnyo ababi ekikwewuunyisa batusinga okwenoonya n'okukuuma ebyaba byabwe bw'oyogera bw'otyo nsobola okuwako example akamu bw'opostinga post ku social media ne wabawo omuntu apostinga akantu akabi bw'otamwanguyira mujja ku komenti egideritinga ababi bonna batandikira awo ne bakomentinga obubi ne bagattako kati okola omwanguyira noga ino komenti ejja kuwabya abalala you delete it out omubi ye ekimukozesa ekyo kubanga ayaayaana okufuna banne kubanga ye amanyi nti ali muki mu nsobi so afuba afune baanaagwa nabo abakuŋŋaanya baanaafa naye baleme kulowooza nti ye yeeka ye yafa kale n'asika buli muntu afuuka eki abalungi abamusicians abalungi abaengineers abalungi badoctors abalungi balawyers abalungi abasomesa abalungi banoonye basomesa abalungi bannaabwe bokka kubanga buli kimu waliyo ababi buli kimu waliyo ki ffe waffe ate kyo kyayitiridde kingi nnyo nti ababi bangi mu entertainment yes ababi bangi nnyo aba buli muze ate emize emizibu nga homosexuality emize emizibu nga obwenzi obwenzi emize emizibu nga njaga ebyo byonna ekigambo kyabyo kinnema owulidde nti muffe tulitiridde nnyo ebyaffe ekikokatogo kabi nnyo nti n'okukakenenula okukajjamu ekituufu kakati kikizibu ddala n'olwekyo tukole ki twesiga balungi bwekiri abalungi balina okukola ki okusinga okutununula owulidde kubanga ffe kirabika bwe tutuuse tetukyayinza kwenunula tuli mu bintu byakubba abantu bintu byamalala byamululu bintu bya nfunirawa kagwirawo wawulirawo artist bwatyo wawulirawa ddala artist bwatyo mu history y'ensi yonna gye bali bayinza okuba gye bali abamu naye the very good ones betumanyi nze bwe mba njogera soagala nnyo okwogera ku babi abalungi bali betuwulira noga nti Beethoven yabakiye okukola bwatyo wawulidde baliwa so twekembe tumanye nti tulina okwesaamu omugwogo ogw'abalungi okunoonya ki balungi bannaffe ate n'ekirala okunoonya kyo kyokola ki kyoyagala ng'okinoonya mu makubo ga Katonda okinoonyeza mu makubo gaki Katonda yes oyagala ki ddala at the end of the day baartist abasinga baagala linnya kubamanya kwewaga biri fake olidde erinnya terigasa okitegeera nga byokoze bya Nambwere twalina wano omukazi Nambwere yeeyambula baamuwa $5,000 gyokka ne yeeyambula n'ayita ku paaka awo edda kale kyewuunyisa nnyo abantu mirembe egyo omukazi omukulu baamuyitanga Nambwere era nno nze nakijjamu n'eŋŋombo ne ŋŋamba nti buli mulembe guba ne Nambwere gwagwo buli mulembe gulina bannambwere baagwo
kati bannambwere b'omulembe gwaffe guno be baani? Olaba ba prime minister nga bazina amazina amazibu ennyo, n'obuuza bano bannambwere ba mulembe guno gwe be bannambwere baffe ab'omulembe guno oba nedda? N'olaba ng'omuntu omusajja, abasajja bamala gambala olwaleero. Simanyi ffe twaziyitanga ndaweya. Akawala ak'omunda kati mwe muziyita ni boxer. Boxer etambulira bweru ng'eya junior. Oli owange. Ati wuliriza nzija. Boxer ziri ki? Bweru. Amasaati si maki? Si masibe. Amanya amapeesa. Ekikalu takubye. N'ogamba bano be bannambwere b'omulembe guno oba nedda? Fashion. Ate bweyogera bwotyo naye basinga abamu mwe bali mu music bweyogera bwotyo mbalaba mu music gye bali. Ate ng'ekisinga okuba funny nti be basettinga trend nti olusaba n'abantu abalala balabirako. Yes. Era bw'akiraba ng'okikoze kati gwe enviiri zo ngezi omuntu ajja zirabira waga nti njagala ezo. Ateeke maama we essimu nti toziraba. Sina kuteeka simu ajja kutula ku TV amugambe jangu omulabe muno zino ze yasibye ze njagala. Nambwere baamuwa mitwalo egi 5. Olwaleero bannambwere baffe babawa miliyoni 3 2 5 ne bagenda ne beeyambula. Naye ffe batwegendereze ffe ababaddewo okumala ebbanga nti bannambwere tubamanyi tebalwawo tebawangaala. Ne bw'olowooza nti bawangadde ekiseera kituuka bonna bannambwere ne bayiika ne wasigalawo abalungi. So tetutya ate tetukipapira. Waliwo ate ekintu kyetujja okwogerako gye bujja evolution ne revolution. Kubanga evolution kyenjagala okugamba nti tetutya tetukipapira kubanga yo evolution egenda buki mu maaso. Wulidde? Revolution zizijja once in a while. But the evolution does not stop. Tujja kyogerako nakyo. Tetupapira tubaleke kubanga evolution egenda mu maaso. Thank you so much. Abalungi be bangi okusinga abali. So let's always surround ourselves with abantu abalungi, positive energy. Towerabira seekinga kumanya. Otherwise we bali kwango kyekumiddeko. Till next time, kama bakuumi. Amina.